Abalungi mugamba mutya bassebo ne bannyabo nkose Kironi Sport nza kubuuzaako gibaleko enjaka paka birthday line gendayo emisinde ogiddukira onnawo oli atasobodde kudduka gula akajoozi okagabe so mbaagala nnyo bassebo ne bannyabo mukyali eyo mwebase mufuluutamu muli eyo muli mu kwepiica amateeka amapya nno bannange nno gajja ababaka mutuyambe gano amateeka mugasimbire kuuli kati gwe obadde okimanyi bano abasajja batwagala kubeera nga tuli mu bupangisa bokka kati gwe abadde ayana mu kanonyeyo akasente nguleyo 10 ku emu 20 ku 10 10 ku 10 15 ku 2 2 ku 2 3 ku 2 eyo genda kuba tekyali poloti nga tebagibala munnange ng'olina okufuna certificate oli oyo yaguzizza so ate kati bateekeko omusolo nga guli waggulu nnyo bano babadde ba planning nti nyazimamu akayumba kange kacubi kimu balinga baagala obijjo baagala tugende mu biza apartment zaabwe mu bizimbe byabwe gye tuba tupangisa kuba waggulu tewali n'omu asulayo bassebo ne bannyabo twagala obbi bategeeza amateeka amapya gajja ng'owataano ku 10 gwagenda okubakkirizibwa 5 ku 5 ng'olina ekyapa ate nga nakyo okiwandiisizza nga bakugyeko omusolo olina okuba ng'okimanyi kuba bano mwenna nyinayo byapa byange olina obbikyusa abamu bo bannange tetumanyi bannaye twongere okwesabira ababaka gano amateeka mugagaane gano amateeka mugasimbire kuuli mukyala nnaabakooba sooka olowooze ku bantu b'owansi ate gwe ekirungi okisanja ekiwedde obaddeko eno otegedde abantu kye bayitamu gano amateeka mugaleeta mu bubi temugaleeta mu bulungi ate obuzibu bwe muyina mwagala nnyo okuleeta amateeka nga gatunuulidde omuntu omu especially mwami Kyagulanyi Ssentamu mwe kye mutunuulira ne bannanga abantu bali bubi kati mmwe mulinganga kati mwasooka ne mwagala muleete etteeka gavumenti yeyina ebuyinza ku ttaka tekyo mukikubye ekyabantu ne bagaana edda bannange mutunyigiriza nnyo kati ate mwagala kuleera ne kapoloti ikiki lwaki naye temukkuta bannange musooke mubeeremu ak'obuntu bassebo ne bannyabo gano amateeka bannange tugasimbire kuuli bwe bambadde njagala kukyusa kyapa kati bayongeddeko omusolo baluli obadde ow'emitwalo 10 kati oli mu 3 muve mu kwebaka bassebo ne bannyabo muzuukuke so ebiteeka bye baagala okuleeta ogenda tuuka kisaa gwe abadde ayana munoonya akasente gulayo ku 2 ku 2 nga tebikyasobola nga bagiguza miliyoni 10 ku kiremesa ate ekisooka mwe muli mu byaliyo estate kampuni zammwe mwe muli mu by'ettaka waliwo mwejjera abeera mu byaliyo estate olugira bamusetinga poloti oba ttaka nga bamukwata nga bamusiba bassebo ne bannyabo amateeka ba MP mugaleete mu bulungi temugaleete nanga gatunulidde muntu omu bagamba jo ogoba musajja muno leka mwezi n'akuzza tejja otegamba gwa naawe gye bakuzza mbaagala nnyo mweraba baayi